Kama poza ba Dembe FM. Tuliza ku Dembe FM amanya ndo Joy Kali ya Manzan's boy from Paka. Engalero nzize atokubaka ekipya chemba njuli. Twatwanjulira. Walina kayimba ne Wizomanizo. Yaman. The baddest. Yaman Simba. Iye. Tulina Simba mu Afrika. East Africa tuna Simba. Ate mu Uganda. Ayo tojubisa. Mu Uganda ne Simba Jacobo. Tojubisa nnyo. Nze wange muina. Drake alirindako. Jacobo mu Uganda ne Simba. Drake atonyaga kunkabya mazika. Mtakaya amazika ba promoter. Nenda Jacobo. Leto uwo. Mu Uganda ani Simba. Uwo. Je bakibuze kirungi. Buli maina uwego wakati. Ani Simba wa mu Uganda Jacobo. Wala ba. David Otaro siwulira. Asa share. Omuntu kuba Simba olina kuba oyugumiza East Africa. Aha. Yani uwo. Wizomanizo. Asuka kenzo. Drake alirinda. Eko musajja yogere. Owo yani Jacob. Wike Benda, the boss otenda. Hey. Bade balito kena mokera. Homogede baba. Wike Benda ye Simba. Ye Simba. Chechi mweso bwa Simba. Nkubulidde ensonga. Kati Drake aliwanga akende ku machina ga ndino Wizomanizo. Nanga mlete tulina Simba mu East Africa. Diamond Platinum. Simba waabwe yeeyita. Ndeda sebo. Se yeeyita. Bamuyita. Okimanyi? Se yeeyita. Okimanyi? Oyo abantu abatazinyumirwa. Bana. Tugere maso. Tukiza tugani. Senior B amazima tugamanyi. Diamond Platinum. Yareka abayimbi be Uganda emyaka 7 maso. Ekyo kituufu. 70 years ahead of them. Oba yagala oba toyagala oba tokkiriza Diamond Platinum manager omwimbi agambe nkituufu era kituufu akimanyi mwe wonye ebyaddala ekyo kituula bubi by the way takola bubi badra kali ebiroto bya bibi no wamanga senior B iye kufuna bakazi kufuna motoka adre kali awo yavaawo kituufu ngambi badra kali ali representing aba Wike Benda ba Edikenzo toli muyimbi wa Uganda badre kali ebiroto byabwe kufuna ba sugar mami watafuna sugar mami kufuna yoka kazi kumuga ntu bamupitimye mu buku afisero ngakiwedde oli omusajja gotogerako oli omusajja gotogerako akwata industry ya Uganda yonna najiteka mu mikono gye wati kiwanise nnyo omuntu ekagala avuse mu industry yali Kenzo ng'agipatuse mu ati agera okulanga namukwata obunankale nabunyweze nabuziza namwaddayo gyova the bad munyona ye chona chechiri takola bubingo omuntu mpazi nawe oli Simba kale neda Simba gwe nakoze naye takola bubingo omuntu Drake isitereze kintu ekyo nawe ojja kuwemula abantu bakuwulira ssebo nandi kyogedde nga sagala bakiwulire kyeki mwisa Simba wizo kyekyo mwisa Simba ebiki mpa kimu musically kimu njaga kimu music yennyini eki emyaka kati tulimu emeka obewanzi tukizo mwangu myaka 2 walabaddeko uliza music walabaddeko n'ennyumba ate si just music oyo walabaddeko n'ennyumba ekasula mu nyumba walabaddeko n'ennyumba ebbaati erimu libuukako werita weribuukako amabaati agasigadde gona gaba useless Jacobo kikyotegeeza akisinyaga mugamba ekintu kipractical nedda sebo kubanga obera n'ennyumba yongereka amabaati nedda sebo 16 nedda sebo nserekayo era 16 yakasalivaako netandika okutonya munda gonna gaba useless bweri bali ashedi agambye enserekayo bweri bali ashedi mbati weriava tewamukosa weri bali ashedi ngali ashedi lyavawo obushedi bwebweru leka ate toyisa amunyoti amaanyi njogera bogesi Drake tozimba mutima sagala onyinge togera ku nyumba ki mugongo gwambwa oba saidi moja nyumba y'omuntu atandika bade noze nyumba ina sagala ayiroze ku nyumba banaye kebere nyumba ya mutindo guno we bate kyanyuma mbabuulira temuleme kwekaza nti nyumba atekyewuunyisa nanyini nyumba agezeko kunonya ebbaati ludiza kuli kyamaanyi chairman ulira engineer agala nnyo tugende wrong engineer kakantu wali badde okamanyi ati kyengamba nti bwe nzimba ennyumba yange ebbaati neriva ku stowa y'ewabweru omanyi waliwo tuyita ulira nze kankunyonyole si stowa waliwo ennyumba etandika tebako stowa ane muwulire wabawo intruding shade ne protruding shade kati ennyumba eyizo bayava ebbaati lyolyogerako lisobola nga lyava ku protruding tata shade baby
Tata baby togera ku nyumba taliko shade y'omuntu atandika chairman nga tuvuddeyo tusa kuvayo wantu wali sensitive akati nikebade jagalo kolachi first of all jagalo congratulating ku bitu bibiri ekisoka chairman ekyo mabega ga ku social media ofananyi bwakolachi ngaafunye omukyala enaku zina akolachi asula aliya stegedi omukyala afumba mirimo gikoze kudanga soka nkwebaze ekisoka ebintu bibiri ekisoka yafuse tata kulika bebe otula ku table of men okay by the way tana kutula ku table of men abula kuzimba okay ensonga yo kubiri otula muka ana tuna kuzimba tutataka kusukole housewarming party atujja kwera mwezi fakasi ki ekyo kubiri yaja nakuma akalulu ekyo era we yakuma ona twaliawo yakumazana yali na Wike Benda the boy so tender era yapa de banja mulo naye nge bati bado kyali ku bati mbane kyayogera ku bati ababaleke kyogamba ali mu nyumba ekume mukuba tugende maaso kyabana abaveko obuliri buto watakira manyigenyi isis bossa ngaine tuve sagala munyi tangenda kwesimba kuba MP ayinza okugenda kujja kumakalo era kuchira kabda performance zikine kuzima misa why bamise Drekali omusajja na ina kayimba ayino buyimba ne babade butrendinga mu covid bwanku bavubuka bembadde ensubira ntibaga kuyimba emikolo n'embaga n'ebivulu naye mama katuweke wani ngawe natwala Wike Benda eri nokufunirayo eri ojukira eri amazidi katokota oyinogera ngo libwerere wenna nkwambule mama nokwambala nkutuze mazaago kumala dakika 15 ebisima byonna ate tuve twete n'omwana tugamuteekemu naye naye kamboze tugenda bulango Drekali eno interview zoja tegekedde oba kulwazi kubanga lately abayimbi balina omuse ogwo kunyigira ku interview n'asitukana afuluma n'agenda Drekali tasobola tumwekubira ono tumwekubira tafuluma waawo tumukuba bukubi kale no problem anyway watukoma tujja kusoka nakayimba kebaka ebisoka n'ebisembayo kekali muchu okay tukole nakayimba akabali byenguzi nga kabali byenguzi mpulire obusungu kubali byenguzi betulina mu Uganda ate kasita chairman akasaba corruption Jacob Oroza wiza missing radio. Yes, I'm missing. Lwaki? I'm missing ebintu bingi. Okumanya true definition wachi I'm missing. Gena ku Battle of the Champion eyarobe wakati wa Bebe Cool ne Weasel. Ojo kutegera wachi I'm missing. Weasel are missing 80% radio. Because radio yakolanga ebintu ebyali bigata ku career ye. Cheche olaba oluyimba lwa Drekali limba lulungi. Weasel ine ebigambo ebirungi. Naye Drekali simanyi twaso okudda n'agamba Weasel tweditinge kino ekigambo tukijjemu tukole kino. Tamalinaako kumanda. Tasobola kumugamba kubanga oli damuyise empologoma. Amesesimba. Empologoma ebogodde. Kiba kiwedde. Haina busirika busirisi. Okujenga haina kafujjo. Kahaina kaba kafujjo kegutamiza. Wekaka kafujjo kasokera kumanya kamu back line gono jetereza wekaka because olaba gutamiza obusajja bwakasuka line radio naga nedda sebutu mujja kumanyira naddayo nadda mbuto nayimba buto nabugala bonna ate najjako kwata nayamba ku verse ya Weasel alimemula bisa mu luyimba kati luno luyimba lwakabi ne the problem is the songwriter ali si Drekali taso akira kumacha kupininga empologoma nadigamba na empologoma tukole mukano yaje gamba ojikubye ojikasuse nenga nacho sense omuntu amanyi Weasel azawuliza Weasel for 10 decade number nekitundu asokutega nto there is something which is missing mu mukono gwe cheche nzo kuyamba Weasel nasigalanga alingali na radio we tewali kisola muyamba serious ya inakweyamba yeka wachi nganta wali echa ulisa Weasel yasoko kufuka sita kusoka radio chito experience ajina but Weasel tanyuma kulika yeka unless ngagenda kola nyo ngaje komeze is a legend is a icon to so achija wejo but end of the day there is another part of Weasel missing amuye era jata jakera kumacha kujja mu Drekali
yatajakira kumcha kujja mu Waikibenda muntu munti omulala yenna because for them tebamutegeera. Okay. Ekisoko bamukubisa bamutya ekyokubiri tebasobola munenya. Wizo ngoyagala kukola ekintu kiri classic munenye ate tomutya. Okay, kudrekal defining a drekal mungeri gy'omutegeeramu ekirala future omulaba otya. Drekal mu bayimbi bonna abalinga ababeera inspired n'eddoboozi lya Wizo ali radio mugenzi is a one of a kind. Okay. Drekal ebigambo akikiriza nti yali inspired na Wizo ne radio manyanga. That's why akikiriza mpozi. No, I was. Ebigambo bya Drekal biwoomu ate tabikalu byanga abayimbi balala abayimba ng'eddoboozi eryo. Olaba ekyalemesa Buchaman okufuuka Buju Banton. Yayagala nnyo okubeera Buju Banton mwennyini. Ani atamanya tactics za Buju Banton okubeera Buju Banton. Kati Drekal yategeera radio na simplifying omukono gwe n'agugonza. That is radio. Mu kifuba kyo owulira mu kifuba kyo. Owulira ebisooka n'ebisembayo. Ekigambo kiwanvu naye kiwooma ne kifunda ne kikomera matuno kibanga okijjukira. Teri muyimbi mu Uganda alina mukono gwe gutyo. Okay. Kati Drekal is promising ajja kufuuka wa kabi in years to come. Thank you. Gena ku radio nene. And last words. Abogamba busembayo. Ndi ku radio nene era bade bajiwuliriza. Bade kubeera ko. Ne radio nene nje bazo kunchaza wano. Twakisusa. Kulinze kubiringa tugenda okola kire tugenda okulayira nyamba tukube suit kisobola. Koze uyo kwancha ogenda mangu ku radio nene. Radio nene tukubye. Nebuzo byange bingi. Nange bade nebuzo byange naye. Chema nakugambye ntoze wetegese. Chema nyambale suit kikulu. Laka ne radio tie. Nzengera kwambala blue. Era blue yerayira. Era ndoza omwana wange David Aika ndozo biwulidde ebyo suti ya blue bulungi. Neseka sebanga togira mu black gotera okwambala. Koza iri. Era suti ya blue. So Drekal. Nkwakaza okubeera wakabi blood wa. DJ Sinabi mwena bambi mbe yanza nnyo. Amen. Otobira ku lady abennene batugambe naffe tujja tuli mu struggle. Struggle temutrekera. Drekal ndio ko adivane ya folo ara si ekoze ebintu ebisingo ekoze basitana kwa mujinyoma mpaka liko ndisimu wachi munyoma ndiye naye mbabulira kino gwe ani manager naye okiraba ati gwe yenyomera kumbeyo gwe yenyomera manager kakulemu kintu kimu manager kakulemu kintu kimu en radio giraba gire mizina gikoza abayimbi bangi ebyo kiwanika message mugwana ndi muganda radio ya fenafu omanyi kiki nekiriwo bagamba obanga osookosokeranga kwasinga kitegeeza wano wetusookedde we wasinga tulagire tugende Bulango tweteka pale kale kapale ne Sebanga ochamwagala jali ali fine mama Petro ochamwagala jali ali fine ati togedde nnyo ku mukazi just tune ekintu kiraka kujja gomina omanyi Jacob abera proud nnyo no mwana we naye tayagala kwogera actually nze kubana bazizaako nebazanyo mukisa guno kagenda gweyamba nti gwajja olimba ne lujja olulungi omwana omulungi naye najja omukazi yasooka omukazi yasooka tutubuzaabuza omukazi najja omulungi omwana naddakaawo kale lwaki oli omukaka omukazi omulungi oba gye tayagala yasize kunkubalira yino wanagamba bannaye kyamani wefuna mukazi nensirika nemulinda mu paati 2 kati paati 2 yiye naye mulemye maama omwana wange tayagala mwogerako ane okumwakuleti oba tomwogedde era singa walaba nga yakanzalira omwana interview zange zonna namugamba neyanzizokola ki naye nga gyali ali bulungi n'omwana wange babona bali bulungi tebalina buzibu atwanjuladde era nakyo kijja kujja kwatwali kwanje basiri kulya mmere wadde kale tekala kyali mbisoka n'ebisemba bagamba ente enkulu yeyigiriza entopana mu kiraalo katugira tusaba tulabe kye tukola okitegedde muleke agusa byaliko nange sibibagira eze kyengamba nandibadde maybe nabikola nalibadde nabikola naye nabikola dde ebintu ebyo naye nawe nga bw'okirabye tukoze nnyo okukola naye emikolo bagisonda bakusondera bakuyambako ku mukazi olimba sagala nnyo okukola ki kusondera naye nga kiri mu ntegeka kiri mu plan luliba olwo
liba wa kadi yewe inokunta alhamdulillah tulinde kadi ebisoka nebisembayo ali successful very successful era that's no nembaga nyimbye ku mbaga much as sizosubira nti sengate wali covid zinani kuzecho nganze yimbi lwa luyimbo akane kati chayimba because of luyimbo Ramani ngira nibaza mukama. It was a very big blessing. Luyimba lwa soka sile rasoka lwalinga lwakomeka lwali luyimba lwa kadabe zigiza global monena ngiza luyimba lwakuna. Oli serious? Yes. Luyimba lwakuna. So lukuloleza ki kusire za soka? It was all good music. Na yera kubanti abantu bali bachategera ninze banampa bulungi matu. All right. Then twatuka kodo luyimba then ne bawuliriza ddala and nembera blessed into environment yali ya lockdown mbere waka so people were listening more. So ne baluwuliriza bulungi ba internalize and then kata okunonya ku nkadde. Boss are complaining. Agambe I know my boys are with you. Kindly bayisemu at 6 bayina gye balaga. Tubalwesiza. The boy so tender. Oleda kikabiri. Sasa kana kamanyidde ne kamula. Boy so tender mugaye naye mutumiddeko nnyo. Nakagamba. Mwana those guys they don't plan well. It is their fault. Mwana they don't inform in time. Ye bossi ye muyimbi ye manager yakwata ababi boy so tender. Agade kutuba bubbi. Tumuyise munga boss wagambye kuisambu isitogeda wala nnyo. Since I know limbo lupya baisa I know gera ku radio nene. Mama abayimbi abade bayino gera ku radio nene kati ku radio butono oyina kuisambu isa. Usitegede aleka donyeze bunye. Anenda gemazima. Sepu kwatambula gemazima. Ye wotunda message agambe I know my boys bali awo kindly bayisemu basobola okugenda ku Simba. The interview begins at 6 p.m. What does it mean? According to you. Betagenda kikasatu okutuuka gye balaga. Yeah, kiwa kitegeeza introducing oluyimba. Since weekend jamuwali. Jamuwali ayinogera ku ddyo ennene esembayo wali. Amanyi bira bitu. Amanyi Muganda mulimu enjogera gamba. Nkoze nnyo mu media. Tomega ate nokola ati. Nkoze nnyo mu media. Nsobola kutegeera point ezalawa. Nsobola kutegeera point eyisamu amaaso. Nsobola kutegeera point ezo enough y'omuntu. Ne sometime manager leader just mamita Washington. A time nagera mugato mbadde sa kumpa kulimba kulwa mutabani kulwa muwalawo. Nagamba mpozo okola ku radio ki? Dembe sikyetaaga. Setaga dembe. Time netuuka nampolesa nagamba I need an interview Jacob. Nemugamba it's okay come. Nemugamba last time you told me that you twetaga dembe. Why are you here? Kati dembo jaga zacho ogeto agala dembe. Ostegera. So kutegeera awantu wali baito kunafuya but end of the day that's a part of life. I don't think personally the Zendoza I don't think he meant it that way. Zendoza Odimo lufunyo lupya. Zendoza ngeri je muli nti you guys are very close. Omanye njogera muli mukwano bo. Siyo njogera. Sikuli wale. Drekali mbama ebintu ebimu byolaba. Katumanyi nsaba nnyo era nanjaga nnyo Katonda akumpereyo ku nnyimba. Mami bantu benjaga nsabe Katonda bawe nnyimba. Nasaba nnyo nengato kashinjaga Kristo Katonda mwe ku nnyimba mwe ku sente ndabe ku kumbera azo. Nensaba nnyo Katonda njagala lemba mwe ku nnyimba mwe ku sente. Nensaba nnyo Katonda njagala winno jafuke star ndabe ku mpisa zaabo. Katonda njagala ndabe ku mpisa zo. Oluyimba lwefuna. The evil part. Njagala ziri mega. Va ku hit song. Njagala mega. Ngolimbo jaduuliza oluulize rusange embalala olusange limba mabapako choko balumanyi bulamuga mega a crossing over David Drekali Mporogoma the lion Simba oh please tonsesa Drekali tonsesa olimbo lufunye linda kata idea yali yani yali idea yali yange tekisoboka yali yange gwagala nosaba kolabo enze nagina muntu watu ko watuka nalindi awo nalina waka actually nempandike ebintu nga byakabi nikula manager wange simu mugamba nani manager wa amita studio yali wali one wali one studio where is down wano studio omba mulesa muyimbi omunene mutwanga ku time emala
tumanyi radio si yamanyi but ale ludadde mutwanga nedda mutwanga kutime mala njogana manager ndakalisika stereo tukusaba kino obanga olese Drekali mulete ngo mulese titwagize kola interview ya kitibwe ekyekitalo ky'empale according ku boss jagambye boss bamufunye obubi nkusomera message weli njiwulidde bro kyekiriwo I know my boys bali awo kindly bayisemu basobola kugenda ku Simba. The interview begins at 6. What does it mean? Bubi omanyi omuntu waba aweereza ka message buli obero solo kajja mu kyobo yagadde naye still to kisusa still to limba omusajja agene ku radio enene always olufunye songwriter yego songwriter nze nawandike byange nawandike bibyo to kisusa okitegedde kati okitegedde wali mistake yakola bubi kyenzijukiza akagero kali ekito siniyabye kyekyo omusajja alina kuledi yenene tutandika tukuba nnyo leto limba kagero kisiniyabye omusajja anogera kuledi yenene omusajja kayewozeeko akagero kagamba katya akwewoza ebyo biddamu kuledi yenene kati kompuledi katukuba olugende nga wetegese leto limba anonye baati